Twakedde nga lunaku lwa Sande twasose genda mu kyaki kubeeza Katonda olw'okutukuuma n'okumusaba angera otukuuma n'otuteera emikisa mu bye tukola. Newankubadde luwedde nga lwa nnaku era twebaza Katonda tutulina ensonga lwaki tukyalina okulwana. Twebaza Katonda titukuŋŋaanye wano newankubadde tukuŋŋaanidde mu nnaku. Ku makya bwe twabadde tugenda e Lwengo twalumbiddwa poliisi n'amagye. Nga bwe kiri evident nti babadde nga batutagetinga. Gye buvuddeko baganda bange muzze mulaba nti abantu abanetodde ku lusegere somehow babadde targeted. Kuva kwa Fande Kato, Dani Magic, Nubian Lee, kakati twabadde ku motoka nga bamaze okugalawo oluguudo nga tutaaniize n'okutaaninga. Naye omusirikale omu gwe bayita Aine n'akwata ekyo kipisto n'akuba ku close range. Nabadde ne Ashraf era nga emu ku video ze munalaba ne bakuba Ashraf mutwe ogenda okwekanga nga Ashraf agudde wansi omutwe gwe ogule nga Ashraf alabikira ddala ng'afudde. Kyabadde kyantiisa nnyo. Amasasi ne gatandika okuwandagala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abeera ku security team abamuyodeyodde wamu ne bannamawulire abakola omulimu gwabwe n'obwesimbu nga bamutwala mu ddwaliro. Twabadde n'ekizibu kimu ekya Ashraf pozi n'abaana ababadde balumiziddwa bakubiyanga ba Ali Mivule bannamawulire nga kya buswavu okulaba nti kati batagetinga bannamawulire. Naye nga bwezenga mbagamba baganda bange nti tetulina mundu, tetulina byambe era tetubyetaaga, tetuli bakasusi b'amayinja. Ekyokulwanyisa kye tulina ye kamera okulaga amazima agabeerawo in real time. Era nkakasa y'ensonga lwaki bannamawulire babeera targeted. Sose kwogera ku Ashraf kuba kye kyabadde ng'ekizibu nga bannamawulire abalala bakubiddwa balutaaya bamivule naye nga Ashraf yasinga okuba obubi. Era bwe twatuuse ekitovu mu ddwaliro ne bamurifaringa e Kampala funa obujjanjabi businga. Twasse naye emisinde mu ambulance naye bwe twatuuse e Busega twasanze emmotoka za military police zisazeeko era ne badirenga ne bakola effujjo lingi nnyo nga balinga abagamba nga batulwise kuba bamanyi omulwadde gwe tulina asuliridde kadde. Embeera eyabaddewo yabawaliriza ku lw'abantu ne batuleka ne tuyitawo. Kati ne tutambula kubanga ambulance gye nabaddemu ne Ashraf yabadde ekulembedde. Naye nenfuna essimu nti ate baŋŋambye waliwo omuwagizi waffe gwe batomedde. So neŋŋamba nja kubuuliriza muwagizi kyoyo ne tupapa okutuuka e Rubaga. Tuyingira e Rubaga mu ddwaliro naye ate nasanzeewo emiranga. Neŋŋamba bano abantu yes bamanya ku Ashraf kifulumye ku social media nti ayisiddwa bubi nnyo naye balowooza afudde nga okwazira nakwo njinyaawo. Ne tuyingira bwe twayingire mu intensive care unit kyankoze bubi kubanga nasanze obwongo bwonna bwambadde ku Ashraf
nasanze nga waliwo omuntu gwe bapika mu ngeri abasawo gye bakikola nga baagala omutima gw'omuntu guddemu gukube naye kuba obwongo bwange bwonna bwabadde ku Ashraf nesooka kuyitawo nga njagala okulaba Ashraf gye bamuteeka kweka mubongo neŋŋamba bannange Ashraf bayimuyisiza bubinti tumutuusiza na mu woodi erimu bataasulewo taasibewo kati tuba tutuuka tuteeka Ashraf bongo ne bugamba lindako vesti eyo ninga agimanyi neziramu ninteeka netuluzayo erisa eryokubiri nga vesti zez'abaana baffe aba security ogenda okuyimusa amaaso okutungako fesi nga Frank abali mupika mutima guddemu gukube obongo ne bunzijukiza gyalabika gwebaogeddeko emotoka y'amagye ekutomedde nemukwata ku mukono abasawo nga balwana okulaba nga Frank akomawo. Ashraf ne bamutwala mu intensive care ate ne tudda ku kizibu kirala twatuddewo eddakiika ntono akulira abasawo najja nabaddewo omukyala Kyagulanyi yabadde yatusooseeyo kola enteekateeka omusawo n'atutegeeza ti Frank bwe bamutomedde bamumenya amagumba gonna ag'omuluba bamumenye amagumba ag'omu nsingo yavuddemu omusaayi mungi nnyo naye ate ekyennaku omusaayi ogwo eyabulidinze bamugeze mawugwe era n'atutegeeza ti Frank yabadde asize omuko gw'enkomerero abadde mawulire nga nnaku abadde ezija okutegeeza bannange mukyala wange nasooka nakwata omukono nangamba nedda sooka ofuna engeri gy'obategeeza naye ne mugamba engeri esinga okutegeeza bannange okuwabulira amazima era nezija embulira bannange amazima bannange kyannaku ti Frank omuvubuka omuto omuvubuka abeera omusanyufu buli bbanga abasajja basazeewo ne bamutemula bwe batyo kyannaku bigambo kati tulina bitono nnyo okujjako okwegayirira Mukama Frank omwoyo gwe agurisivinge mu kitiibwa Frank bamutemulidde bwereere naye Frank azanye paati akoze omulimu gwe ekisigadde kyaffe okumakinga sure ti Frank obulamu bwe tebugendera bwereere okufaanana bona mwe bannange bangi Frank yawaayo obulamu bwe sigamba nti tabadde tamanyi kyetudiringa nakyo Frank yalaba nga batta Dani Kyeyune Frank yalaba nga batta Rita Frank alabye abantu bangi bwe batugumbula naye n'alemerako era okufaananako naffe ffenna njagala obasaba temugwamu maanyi njagala obasaba temugwamu maanyi mikwano gyange Bob Marley yagamba tosobola kumanya maanyi goyina obugumu bwoyina okujjako nga kyosigazayo kyokka okubeera omugumu. You can never know how strong you are until your only option is to be strong. So tubeere bagumu kaseera kazibu nnyo ke tulimu tulina buli nsonga okugwamu amaanyi naye ate ensonga esinga obukulu tujja kuwangula nga muganda wange David Lewis bwagambye tewali dictator yali awangudde bantu nga basazeewo taliyo era Museveni si dictator agenda okusooka tasobola kututta n'atumala no tasobola ndabye mutabani we nga yewaana ku Twitter eddakiika ntono eziyise naye badictator bonna bwe batyo bakola batabani ba Gaddafi beewaananga wakati mutemula abantu batabani ba Saddam beewaananga wakati mutemula abantu batabani ba Mobutu n'abalala tuyinza okuba nga tunyoleddwa essaawa zino tuyinza okuba nga emitima gitwenyise naye tukakasa Museveni tetugenda kukoowa tetugenda kukoowa njagala okusaba Mukama atugumye ffenna atuwe emitima emigumu
atukula amaaso tulabe ebiseera eby'omu maaso. Franka muganda wange, kyanaku kyotuleseewo, kyanaku kyolunaku luli tosobodde tulabako nga bannaffe abalala bangi, naye tumanyi tugenze wa Katonda. Tusabire Katonda atubeereremu, tusabire Katonda atugumye, naffe tukusuubiza tetugenda kuswaza memore yo tetugenda giwumula. Franka wumula mirembe muganda wange, saba Katonda agumye family yo, naffe mikwano gyo atugumye, n'ebigendererwa byobadde eno byo bituukirire nga biyita muffe. Wumula mirembe muganda wange. President twagala okwebaza. Tulina nguma sebo webala okutugumya n'okugumya eggwanga ne bannabaki mwenna tegeeza abalwanyi baffe ab'enkyukakyuka mumanyi nti luno lutandikwa. Tetwategeeza kwambala engule, kitegeeza biro kutambula. Tujja kusituka tutambule, tuli mu lugendo tutambula, tugenda kutambula paka tunatuuka mu nkomerero y'olugendo luno. Sabawanisa kigyere bulungi ne President ne bw'anaasigalawo omugasadde ku mazima ajja kusigalawo naye mbeere bagumu. Ekirungi Franka gy'agenze ffenna ffenna gye tugenda, so mubeere bagumu. Basaba ne banyabo kyakwongerako nga tumaliriza ebigambo bya President, naye tugenda kukwata ekimuli abakulembeze baffe n'owekitiibwa Honorable Nabiera Naggayi Ssempala mu ngeri enjawulo tumwebaza waayo atuwadde ambulance eyo erese muganda waffe era ekyakola omulimu. Honorable Nabiera Naggayi Ssempala kitangirwadde meya waffe wa Kampala tutwebazizza nnyo, webali nnyo nyabo, webali eddala. Nsaba nga abakulembeze President Secretary General omwogezi Kulunyazi naawe nyabo mugere mutekeko ekimuli ekyo ku lwaffe ffenna ffenna z'okuggalawo omukolo gwa leero. Sebo President akulembera mu ttiimu yaffe tereka ekimuli ekyo nga munnaffe tumusiibula. Puroguramu entongole ey'okuziika ejja kuba efuluma ku mikutu egy'enjawulo, ejja kuba mugiraba. Bamaliriza abakulu lwala kuyimba oluyimba lwaffe olw'eggwanga lw'okwambala engule. Chairman Nyanzi baba bayimba oluyimba lwaffe olw'engigosinga okumanya okuzoganya. Emikono waggulu. Olutalo nga luwedde tuyambale engule, tuyambale engule, tuyambale engule. Olutalo nga luwedde tuyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tulyambala, 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 tulyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. Twagala okwebaza abakola ku nteekateeka y'okuzza muganda waffe. Tujja kubasaba mpolampola tukikole, ate tujja kusaba, tujja kutambula n'obwegendereza mpolampola. Fenna naye abadde basobodde okubeerawo mu kaseera kano akamangu. Aba security babadde nabo mujje musitule muganda waffe ono nga twongera okumusiibula mujje abantu ttiimu yaffe mumusitule mumuzeeyo muganda waffe
ng'akabonero k'okusiibula omulwanyi waffe. Program tulegera kufuna essaawa yonna naye nga tulowooza olunaku lw'enkya tugenda kutwala ku bijja by'abajjajjaabe tumuziike e Masaka ekirowooza gye tugenda okumuziika. Omukulu Luganda Paul Francis tumuziika olunaku olw'enkya e Buddu kirowooza Masaka. Abaana abasobodde okutuwerekerako bannange tubasaba tubeere ffenna olunaku olw'enkya e Masaka kirowooza mu Buddu bwemutwala ku bijja by'abajjajjaabe tumugalamize. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akayimba kaffe akasituka tutambule baadde bakogeddeko awo